Amina, amina, amina nnyo. Nebaza Katonda olwa baganda bange mwenna, bamaama bange, mikwano gyange mwenna bali ku mukutu guno gwa CFM. Mukama yebale tusobozesa n'akaseera kano olw'embeera eriwo egenda maaso mu nsi yaffe Uganda nga coronavirus atabukidde abantu. Si Uganda yokka n'ensi endala ezitulinaaniriddewo, emitawaana mingi egigenda mu maaso. Naye njagala obbazzaamu amaanyi olunaku olwaleero nti Katonda waffe afuga. Newankubadde ebigenda mu maaso bingi, Mukama akyafuga. Njagala okutuusa okusaasirwa eri abooluganda mwenna abafiiriddwako ab'eŋŋanda zammwe, mikwano gyammwe, baganda bammwe, bamaama bammwe, bataata bammwe, nti Mukama abagumye mu kaseera kano. Olwaleero nyimiriddewo mu kifo kya mukyala wange abadde supposed okubuulira olunaku olwaleero, taliiwo. Teyagenda kuziika naye waali, naye ate alina waali, kubanga tulina era mukwano gwaffe omu gwe twafiiriddwa bamuyita Vicky, abadde twabeera naye wano okuva mu 95 abadde mukwano gwaffe nnyo wano mu United States. Yafudde olunaku lwa leero ekiro, bamututte mu ddwaliro naye teyawonye. Naye ekinsanyusa mu ekyo nti abadde mukkiriza. Kirungi abafiiridde mu Kristo, kitalo nnyo bannange. Naye bw'oba oli mu Kristo oli mulamu, guno omubiri gwe guba gwebase, gwe guba gwebase. Njagala obbazzaamu amaanyi, totya kufa bw'oba ng'oli mu Kristo, kubanga wawangula dda. Ani? Ofuddeko solo? Kwendi. Mbadde ngamba nti bw'oba ng'ofiiridde mu Kristo wawangula. Pawulo agambye mu kusaba kwe, kyenva sirekangayo okwebaza nga mboogerako mu kusaba kwange, Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo, amina, abawe omwoyo gw'amagezi ogw'okubikkulirwa mu kumutegeera ye, nti bwe tumala okutegeera Kristo tuba tumanyi byonna. N'ayongerayo n'atugamba nga mumulisibwanga amaaso g'omutima gwammwe mu kumanya essuubi ly'okuyita kwe bwe liri, obugagga obw'ekitiibwa obw'obusika bwe mu butukuvu bwe bwe buli, era obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge eri ffe abakkiriza bwe buli, ng'obuyinza bw'amaanyi ge bwe bukola. Abooluganda bampuliriza, olwaleero nzizze okubazzaamu amaanyi ku kigambo kya Katonda, nti Katonda yawaayo omwana we n'atwagala atufiiririre tusobole okuba abalamu. Teri kyaleeta Katonda okujja okutuggyako ebibi. Bannange, teri kintu kirala. Olwaleero njagala bazzaayo emabega nga mukyala wange bw'abadde azze ng'abayigiriza ku ky'okusonyiyibwa. Leero ngenda kuyigiriza ku kigambo ky'okusonyiyibwa ebibi nga bwe byayigirizibwa mu bbaluwa za Pawulo. Okusonyiyibwa ebibi nga bwe kyayigirizibwa mu bbaluwa za Pawulo. Tuzze tuyiga, babadde bajja nga bamuwuliriza ng'ayigiriza, ng'ayogera ku kitabo kino ekya Bayibuli. Ekitabo kino ekya Bayibuli kyetoololedde ku ki? Kyetoololedde ku Kristo. Buli kyolaba okuva ku lubereberye paka ku kubikkulirwa, omuntu omu gw'olina okutunuulira gwe baayogerako ye Kristo. Amiina. Message yonna eri ku Kristo. Kati bw'otunuulira endagaano enkadde eyogera ku kukolagana
ng'okukolagana okwo mu ndagaano enkadde kusinziira ku muntu. Amiina. Ne bwe tujja mu ndagaano empya eyogera ku nkolagana eriwo ne Katonda ng'esinziira ku ani? Ku Yesu Kristo. Kiki kye yamala edda? Emirundi egisinga tubadde tujja tuyigiriza nga tugamba abantu bannange tuyina okufuna okutegeera mu Katonda. Tufuna tutya okutegeera mu Katonda? Nga tusoma ebyawandiikibwa. Kubanga bw'otamanya mirembe gino, ebyawandiikibwa bwe byawandiikibwamu, bw'otamanya mirembe gino, okusonyibwa kati kwe tulimu mu ndagaano empya kuli kwani? Si kutta bisolo. Emirembe bwe njogera ku mirembe mba njogera ku nkolagana omuntu bwe yasonyibwa. Olwaleero tuzze tuyiga, manya ebbanga liweddeko emabega tuzze tuyiga. Twalaba okusonyibwa mu ndagaano enkadde, ne tulaba okusonyibwa mu bitabo ebina, enjiri ennya, mu luzungu ze bayita Synoptic Gospel, Matayo, Marko, Luka ne Yokaana. Ne tulaba okusonyibwa mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Olwaleero tugenda okutunuulira okusonyibwa mu bbaluwa za Pawulo. Mujjukira yabayigiriza n'abagamba nti endagaano enkadde tetandikira mu Matayo ng'abamu bwe babadde bamanyi. Endagaano enkadde etandikirwa mu bikolwa by'abatume. Lwaki? Lwakuba Kristo yali afudde mu bikolwa by'abatume. Mu Matayo, Marko, Luka ne Yokaana yali tannafa. Kyova olaba endagaano enkadde. Kyova olaba Matayo, Luka yali extension ku ndagaano enkadde. Era bw'ogenda okutunuulira nnyo ng'oli musomi wa Bayibuli nga weetegereza extension eyo baali bakyakola ebyakolebwa mu ndagaano enkadde. Amiina. Naye abampuliriza olunaku olwaleero nga tweyogera okuyiga, njagala tutunuulire emirembe gino. Katonda yakolagananga atya n'abantu be mu kusonyibwa ebibi? Mujjukire mu ndagaano enkadde waalingawo obukwakkulizo, waalingawo ky'olina okukola osobole okukola ki? Okusonyibwa ebibi byo. Bwe twajja ne tutunuulira mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume, abayigiriza baali bakyabuulira okwenenya, baali bakyabuulira okwatula. Tugenda kutunulamu Pawulo, manya Petero ng'abuulira. Bw'otunula mu bikolwa by'abatume yagenda akula nga ayigiriza ng'agamba nti oyina kukkiriza Yesu Kristo ebibi byo ne bikuggyibwako. Kubanga teriiwo ogenda kutegeera byawandiikibwa okuggyako ng'obisomye gwe n'obitegeera. Ekyawandiikibwa kyaffe ekisooka kigenda kuva mu bikolwa by'abatume 2:38. Petero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mmwe okuyingira mu linnya lyani? Mu Kristo. Okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo, okuggyibwako ebibi byammwe. Era tubadde tujja tuyigiriza nga tugamba bw'oba osoma Bayibuli, bw'oba osoma ebyawandiikibwa olina okwegendereza ebyawandiikibwa bino, kubanga ebyawandiikibwa bino birimu ekintu ekyaggwa n'ekiriwo n'ekyolugendo olugenda mu maaso. Kino kyenjogerako mulimu ogwaggwa. Kristo gwe yamala tetugenda kusonyiyibwa, yatusonyiwa dda. Mbagambye wano agambye nti Petero n'abagamba, nga Petero ayigiriza n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe
buli muntu mummwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okugibwako ebibi byammwe munaaweebwa ekirabo ky'abawa gwe Mwoyo Omutukuvu. Tulaba omwamwa Peetero gwe yali asimbye wano nti tekuliko kakwakkulizo mu kusonyiyibwa ebibi. Kyentegeza kakwakkulizo ye condition. In the Old Testament waliwo conditioning nti oyina okuleeta kino, oyina okukola kino. Naye mu New Testament believing okkirizani Kristo. Naye onokkiriza otya Kristo nga tomutegedde? Kati kyova ojja n'owulira enjiri eno olyoke omanye Kristo gwe njogerako. Olina okuwulira enjiri. Omuntu awulira enjiri, bw'amala okuwulira enjiri nakkiriza n'omutima gwe n'ayatula naki n'akamwa ke. Abooluganda bampuliriza. Bw'oba towulidde enjiri kigenda kukubeerera kizibu nnyo. Kyova olaba akaseera kano ke tulimu ak'okutya, ak'okufa, ng'abantu bafa left and right. Essala yaffe erina kubeera ki? Terina kubeera nti Mukama kwata ku bantu, Mukama lokola. Abantu tebagenda kulokoka bulokosi. Tusabe. Mukama Katonda agambye mu Timoseewo ekisooka 2 okutandika ku nnyo olwokusatu. Kino kye kirungi Katonda ky'ayagala. Abantu okulokoka. Naye banaalokoka batya nga tebategedde oyo gwe bagenda okukkiriza. Balina okukkiriza. Essaala yaffe tusabire abasumba abategedde n'abo abantu abategedde ekigambo kya Katonda. Muwulire essaala ensaba entuufu kati. Bafune okutegeera n'okumanya. Bafune boldness oba bakiyita batya mu Luganda simanyi. Obuvumu. Baleme okubeeramu okwekwasa. Compromising. Bekkiriranya. Bagende babule ekigambo nga bayina obuvumu oyo gwe babuulira eri abantu, kubanga omuntu tasobola kukkiriza nga tawulidde. Ayina okuwulira ekigambo kya Katonda. Olwaleero nga njogera kusonyiwa, abantu bangi nnyo babadde bamanyi nti okwenenya okwatula ebibi byo kwe kuggisaako ebibi. Abooluganda nedda. Ekikuggisaako ebibi kwe kukkiriza nti gw'oli mwonoonyi n'okkiriza Kristo. Amiina. Njagala tusome wano mu bikolwa by'abatume essuula 10 olunyiriro lwa 42 n'olwa 43. N'atulagira okubuulira abantu okutegeeza ng'oyo Katonda gwe yalagira okubeera omusazi w'omusango gw'abantu abafu. Oyo bannabbi bonna baamulangako nga buli amukkiriza. Njagala muwulire ekyawandiikibwa ekyo. Kiri eyo bikolwa by'abatume 10 olunyiriro lwa 43. Oyo bannabbi bonna baamulangako nga buli amukkiriza aggyibwako ebibi bye olw'erinnya lye. Wano tagambye kwenenya abooluganda. Tagambye kwatula bibi byo by'oyonoonye Mukama nnyonoonye. Agambye nti yakusonyiwa while you were still in your sins. N'akwagala. Katonda yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana omuyekka. Buli amukkiriza aleme okubula naye abeerewo n'obulamu obutaggwaawo. Gwe owooluganda mpuliriza olunaku olwaleero. Oyinza okuba nga obadde oli eyo ng'otegedde Katonda naye nga tonnaba kugenda kubuulira kigambo. Bwe tugenda mu bikolwa by'abatume, manya bwe tugenda mu Abakolinso ekyokubiri 5 olunyiriro lwa 17 atugambye nti yenna ali mu Kristo aba muki? Aba kitonde kijja. Naye bw'ogenda ku lwa 18 akugambye nti atuwadde obuweereza obw'okutabaganya.
gwatabaganya ayitibwa okutabaganya abantu yaluwa yo yategedde Kristo nga tutunuulira ekigambo ky'okusonyiyibwa bw'omala okukkiriza Kristo wasonyiyibwa owooluganda bw'omala okukkiriza Kristo wasonyiyibwa amiina wasonyiyibwa togenda kusonyiyibwa wasonyiyibwa njagala mbasomera ekyawandiikibwa ekirala wano nga tukyatunulira ebikolwa by'abatume tulaba mu ndagaano mu mulembe guno bwe njogera ku mulembe mba njogera ku nkolagana Katonda gye yalina n'abantu mu mulembe ogwo mu mulembe gw'endagaano enkadde enkolagana Katonda gye yalina n'abantu okubasonyiwa ebibi byabwe yali yakutta bisolo amiina ng'eriko obukwakkulizo olina okuleeta ensolo nga teriiko bulemu bwonna n'ogireeta n'ogiteekako emikono gy'onooyogera ebibi byo kabona n'agiwaayo naye yeebaze Pawulo agambye yeebazibwe Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo atuwadde omukisa gw'omutegeera akaseera ke tulimu kati kakutegeera Kristo kubanga bw'otegeera Kristo olwo oba weezudde bw'otegeera Kristo oba weezudde gwali muki mu Kristo njagala mbalage bwe tujja mu ndagaano empya okkiriza bukkiriza tekuliiko bukwakkulizo Yesu Kristo ajja tulaga obuliwo bwe njagala mbalage Yesu Kristo bw'ajja mu kitabo kya Yokaana ayina ebintu bye yalaga abayigiriza bwe n'abo baaliwo mu kaseera ako obbalaga nti asonyiwa ebibi njagala tugende mu kitabo kya Yokaana essula 8 olunyiriro tugenda kusoma okuva ku lwa ate tujja kusoma waawo naye ngenda babuulirawo okuva ku lwokusatu paka ku lw'okumi mu biseera bye eby'eddembe Yesu Kristo yasonyiwa omukyalo ono gwe baakwatira mu bwenzi example gye mbadde njagala obbawa nti Kristo yali asonyiwa ebibi nga tagambye nti weenenye nga tagambye nti kola bwoti omukyalo ono baamukwatira mu bwenzi abasajja Abayisirayiri bano n'Abafalisaayo baali basajja bazibu nnyo naye nga bamanyi ebyawandiikibwa baakwata mukyala naye omusajja tebaamuleeta mu bwenzi bwe bamuleeta ne bamugamba nti ayonoonye n'abagamba nti atayonoonangako akwate ejjinja akuba eki bonna n'awandika wansi bonna ne beemulula bwe bati ne bakola ki ne bagenda kiki kyayagala okulaga bwe yamala n'agamba omukyalo ono kirabika wano nange sikunenya naye mukimanyi nti Kristo yalina obuyinza okunenya oyo omukyalo oyo n'amugamba toddangayo kwononya naye atulaga ayanjula eri abantu nti nze nsonyiwa ebibi kati mu bikolwa by'abatume endagaano empya mwetandikira mumpulirize endagaano empya etandikira mu bikolwa by'abatume abantu abasinga babadde bamanyi endagaano empya etandikira mu Matayo si mwetandikira Matayo Marko Luka eyo ekyali ndagaano nkadde kubanga Yesu yali tannafa oyinza okubuuza lwaki ndagaano nkadde Yesu yafa muki yafa mu bikolwa by'abatume bw'amala okufa n'azikibwa n'azuukira olwo endagaano empya n'etandika
era njagala oddeyo osome Bayibuli yo w'Oluganda mpuliriza olwaleero otegeere emirembe gino kubanga bwe watogitegedde okyali musibe mu Katonda. Kati tugenda okutunulira sisobodde obudde budduka speed nene nnyo kwambadde nkyagala kwanjula kino. Tugenda okutunulira mu bbaluwa za Pawulo. Okuyigirizibwa kuno okw'okusonyiyibwa kwali kutya. Tugenda kutunulira mu Baluumi Baluumi 4 essula Baluumi 4 kutandika ku nnyolo olw'omusanvu sula 4 kutandika ku nnyolo olw'omusanvu n'olw'omunaana agambye otya baweereddwa omukisa abaggyibwako ebyonoono byabwe. Kitegeeza ki? Ebyonoono byaffe ffe abakkiriza byatuggyibwako tetukyabalibwa. Owooluganda oba obaddeyo nga tomanyi nti wakkiriza okyayina ebyonoono. Ebibi byabwe byabaggyibwako aweereddwa omukisa olwo lwa munaana omuntu Mukama gw'atabalira kibi. Pawulo yali akwotinga omutume Dawudi, kabaka Dawudi. Mu Zabbuli ya 32 ekyo gye yakijja 1:2. Kati gwatababalirwa kibi lwaki gwe weebalira ekibi gwe basonyuwa gwagambye nti oweereddwa omukisa omuntu Mukama gwatabalirwa kibi. Mu Luzungu bakiyita, mu Luganda bagamba weesalira omusango, mu Luzungu bakiyita sin consciousness. Gwe weesalira omusango. Sin conscious etulemesezza okutegeera obulungi bwa Katonda. Owooluganda mpuliriza. Okwesalira omusango kukulemesezza okutegeera Katonda bwe yakwagala. Buli kyokola naye akugambye nti zitakubalirwa ne taata nabbye nakoze kino. Agambye bw'ogwa situka kubanga image gy'olimu ya bwa Katonda newankubadde oyonoonye manya oyina omuwolereza. Oyina omuwolereza. Omuwolereza mu Luzungu ye advocate. Tulina omuwolereza. Wano bw'ogana in a court of law, you have an advocate who speaks for you. When you sin, God doesn't see you. God sees the advocate. And who is our advocate? Our advocate. Ye Kristo. Ye Kristo oyo eyatufiirira. Muwulire Bakoliso ekyokubiri 5:17 tugenda paka ku 21. Mugenda kulira ebigambo ebirungi ebigenda okuzzaamu amaanyi. Atugambye ntya omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja ebyedda nga biweddewo laba nga bifuuse biki bijja. Ebyedda biba biweddewo. Owooluganda mpuliriza. Oli mujja mu Kristo. Oli mujja muki mu Kristo. Tokyaliko kikunyenyezebwa. Naye byonna biva eri Katonda lwa 18 eyatutabaganya. Eyatutabaganya. Banange, Kristo yatutabaganya. Katonda yatutabaganya, sorry. Mu Kristo n'atuwaffe okuweereza okutabaganya nti amina yatuwa okutabaganya nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini nga tatubalira byonoono byaffe era nga yatuweesa ffe ekigambo ky'okutabaganya. Ekyo kye mbagambye abooluganda nti bw'omala okutegeera gyo twabadde tukiyigirizaako nga tuyigiriza nti okuyitibwa mu buweereza gwe gwabadde omutwe. Omuntu ayitibwa atya mu buweereza? Ayitibwa kasita amala okulokoka n'ayingira n'asomesebwa. Bwe ngamba okusomesebwa tekitegeeza genda mu Bible study, mu Bible school, even though the Bible school is good. Naye
omuntu okusomesebwa okusooka kulina kubeerawa mu kanisa. Ekkanisa yeerina okuyigirizibwa. Bwe tugenda eri Bayibuli etugambye nti n'anyaga ebirabo n'abiwa abasomesa bannabbi bapastors bonna bayigiriza ekigambo omuntu gy'asooka okuyigira nga tannagenda mu Bible school. Wano bwe tusoma mu Bikolwa by'Abatume atugambye 5 tugende ku 2 kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo abamaze okutegeera Katonda ng'afaananya ng'abeegayirira mu ffe tubeegayirire mu kifo kya Kristo mu kutabagana ne Katonda atutaddewo okubeera ababaka gwe nange tuleete ababatannamanya Kristo tubatabaganye eri Katonda. Olwabirimu olumu atamanya kibi Kristo n'amufuula ekibi ku lwaffe ffe tulyoke tufuuke abatuukirivu kuba Katonda mu ye. Bagenda ne bagamba nti owooluganda mpuliriza kati lunaku olwaleero nti oli mutuukirivu naye olw'okuba tolina knowledge ya bwakatonda nti watuukirira ogamba nze omwenzi nze omulimba nsobola nti okutuukirira. Bino byawandiikibwa bye byogera. Atamanya kibi yamufuula ekibi ku lulwo gwe nange awuliriza olyoke ofuuka omutuukirivu ku bwa Katonda mu ye. Mbagambye nti bw'oyonoona Katonda tatunuulira ggwe atunuulira Kristo oli advocate. Amina. Yesu Kristo amina. Yesu Kristo mu kufa n'okuziikibwa n'okuzuukira twafuna obulamu ne tufuuka bajja mu Kristo si ku lwaffe naye ku bubwe. Ekigambo mu Luzungu kye bagamba we were reconciled through Christ. Ekitaaliwo mu ndagaano enkadde waalingawo emitendera mu ndagaano enkadde egyalinanga okukolebwa naye kati okkiriza bukkiriza ow'oluganda n'ogibwako ebibi byo. Abagibwako ebibi muddeemu nti amiina. Amiina. Ffe twagibwako ebibi kubanga Yesu Kristo yatuggyako ebibi. Mu kuyita mu ye twagibwako ebibi bye. Waliwo obutategeera kubanga abantu tubadde twabuzaabuzibwa nga batugamba nti gwe okusonyiyibwa ebibi by'olinako ky'olina okukola. Bannange singa kyali ffe twalina omulimu ogw'okukola. Kitegeeza Yesu yajjira bwereere. Amiina. Singa tulina kye tulina okukola okusonyiyibwa ebibi byaffe olwo Yesu yafiirira ki? Naye olw'okuba tetwalina kirina kukolebwa omutango yaguwaayo dda ffe tukkiriza bukkiriza ab'oluganda. Amen. Tukkiriza bukkiriza ne tulyoka tusonyiyibwa. Bw'otunuulira ebbaluwa za Pawulo abatume bano abayigirizwa baali bakyabuulira okukola naye we bagenda bakula mu kigambo kya Katonda bategeera nti omuntu talina kukola omuntu alina kukkiriza. Olw'okuba Yesu yawaayo ddaki omutango ffe tuyina kubeera ba beneficiary. Luli mu ndagaano enkadde waalingawo ebintu bye balina okukola ng'ate abamu tebaabituukirizanga naye ate nga bajja buli mwaka. Naye wano omulundi gumu kasita okkiriza Kristo ng'osonyiyibbwa ebibi byo. Agambye mu Isaaya 6:6 nti kubanga ffenna tutuuse abatali balongoofu n'ebikolwa byaffe byonna ebyo by'obutuukirivu biringa ekyambalo ekikongedde era ffenna tuwotoka
ng'olulagala n'obutali butuukirivu bwaffe bwe tugamba nti tulina kye tusobola okukola. Tulinga ebyambalo ebikongedde. Bannange, tolina ky'osobola kukola. Buno obulokozi bwe tulimu bwatuweebwa buwi. Kristo yabutuwa buwi. Tosobola kukolerera bulokozi. Kankibabulireko. Tosobola kukolerera bulokozi. It's free gift given to you. Marko 10 tusome 17 mpaka 23 agambye atya. Bwe yalinga agenda mu kkubo omu n'ajja gy'ali n'addukana n'afukamira n'amubuuza nti muyigirizwa omulungi n'akola ntya okusikira obulamu obutaggwaawo. Yesu n'amugamba nti ompitira ki omulungi? Tewali mulungi wabula omu yekka, Katonda. Omanyi amateeka? Totanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga, tolyazaamanyanga, osangamu kitaawo ne nnyoko ekitiibwa. N'amugamba nti omuyigiriza, ebyo byonna nabikwata okuva mu buto bwange. Yesu bwe yamutunuulira n'amwagala n'amugamba nti oweebuuseeko ekigambo kimu, genda otunde byonna by'olina nabyo obigabire abaavu, naawe oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Naye n'awotookerera olw'ekigambo ekyo, n'agenda anakuwadde kubanga yali alina ebintu bingi. Awo Yesu ne yeetolooza amaaso n'agamba abayigirizwa be nti nga kizibu abagagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Omusajja ono yali amanyi nti obugagga bwe n'okukwata amateeka gano, bangi nnyo kati bakyakwata amateeka tebannategeera Katonda. Bagamba nina kusiiba nnyo. Bannange, njagala mumpulire bulungi abooluganda, okusiiba si kubi. Naye bw'obanga gw'olowooza okusiiba kwe kugenda okulaga Katonda, nsobi nnene. Okusiiba kuyamba gwe, tekuyamba Katonda. Mumpulire abooluganda, okusiiba kuyamba gwe, tekuyamba Katonda. Kukuyamba kutya? Kukuyamba okuconcentratinga kwekyo ky'omeditatingako. Okusiiba kwo kukuyamba. Oyinza okugamba nti ngenda kusaba ennakwana. Mukama ayinza okuba nga tagambye kusaba, nga ekintu kyetaaga practical, nga oyina gwe okwakitinga ogamba nti no, sigenda kukola kino, tekisaanidde maaso gange. As Christ is nga bw'ali, eyo si mbala ya Katonda. Okitegeera? Bano ono omwami omugagga yali amanyi nti olw'okukwata amateeka gano, naye Yesu yamugamba genda otunde byonna by'olina ongoberere. Okusonyiyibwa ebibi kuli mu kukkiriza mwana we, omwana we oyo Yesu Kristo. Kyekyo lwaki Katonda atawaddeyo omwana we, demands zonna ezaali zikolebwa mu ndagaano enkadde yazimiitinga okuyita mwani mu Kristo. Bayibuli kyevudde gamba mu Bakoliso 2:5-19, Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini, si kanisa. Tagambe nti ng'atabaganya kanisa. Bwe musoma ekyawandiikibwa ekyo kigamba ng'atabaganya ensi ye yennyini, ng'atababalira byonoono byammwe.
bwe mumala okutegeera n'abateresa ffe ekigambo ky'okutabaganya nga kitegeeza nti bwe tumala okutegeera tugende tuliite baani abo batannakitegeera nabo tubabuulire okwagala. Amiina. Ekigambo kino ekyokukuwa obuweereza muno Mukama akikubalira gwe kye bayita mu Luyonaani legozimai kitegeeza nti akubalidde gwe okuleeta abantu mu bwakabaka bwa Katonda. Kyavudde agamba nti tajja kubabalira bibi byabwe. Akyalirira olujja lulese luggule eri abo batannategeera. Katonda yayagala abantu bonna si kanisa. Ebintu ebyo byetuba tubisoma oluusi tubibuusa amaaso. Si bwe yayagala ekkanisa, bwe yayagala ensi yonna n'awaayo omwana we omu yekka. Buli amukkiriza, isn't that door open? It's still open n'abagenda okuzaalibwa. Kakitegeeza nti n'abanaazaalibwa emyaka egijjamu emyaka 100. Ebibi byabwe wasonyibwa dda. This is a finished work. Kati okubuulira enjiri is ongoing work. Omulimu ogukyagenda mu maaso erifa bawadde okutabaganya. Bwe tutunuulira ebbaluwa za Pawulo nga ziyigirizibwa okusonyiwa kuno, nga bagenda bakula, nga bagenda bategeera mu bbaluwa za Pawulo muno, bagenda bakula, mulimu ebintu bye bataddamu kukola nga naye ffe tukyabyesibyeko. Sigenda byogerako kati, ejja kuba kubuulira kulala. Nga ffe tukyabiremeddeko, nga bwali bubonero, byali bisiikirize. Ebisuubizo byonna Yesu Kristo byasuubiza mu ndagaano enkadde, Katonda byasuubiza okuyita mu Kristo byatuukirizibwa. Byonna ebyasuubiza mu ndagaano enkadde. Bw'oba oli musomi wa Bayibuli, njagala oddeyo osome, byonna byatuukizibwa mu ndagaano empya. Byonna bye yasuubiza. Tusigadde kwambala mubiri ogutafa. Longing to put on omubiri ogutafa. Gwampuliriza olunaku olwaleero, wasonyiyibwa ebibi byo. Waliwo eyawaayo omutango n'akufiiririra gw'osobole okubeera omulamu. Katonda tababalira bibi, ensi tagibalira bibi. Naye olw'okuba tubadde tujja tuyigirizibwa bubi, ogenda n'owulira abantu nga oli asalira omuntu omusango. Twasomye mu kyawandiikibwa nga kigamba nti Katonda yakola ki? Ye musazi w'omusango. Tusome wano mu Befeso 1:7 owulire. Agambye eyatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe, okusonyiyibwa ebyonoono byaffe n'obugagga obw'ekisa kye bwe buli. Eyakola ki? Eyatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi, si ogugenda okuyiika. Mbagambye nti ebintu ebimu byali shadow, naye ffe tukyabyesibyeko. Ogenda n'owulira omuntu ng'asaba, Mukama n'ebikka mu musaayi gwo, mbikka mu musaayi gwo. Naye when you go back and read in the light of Christ, ebyawandiikibwa, omusaayi gwayiika dda. Kati bw'okkiriza you already in Christ. You don't need to cover yourself in the blood. Naye olw'okuba we lack knowledge in Christ, osaba nti webika mu musaayi. Ky'oba olaba tulina okufuna abasomesa abategedde okuyigiriza ekigambo kino. Otherwise tugenda kubeera mu basibe. Yakobo ayogedde, ye James ayogedde nti musaba bubi kyevuva temuweebwa.
nga naye okusaba kwaffe tulina okubuusabuusa ne bye tusaba tetubimanyi. Mbagambye okusaba kwaffe kati kwe tulina okusaba mu kaseera kano ke tulimu, mu kaseera ak'okutya, mu kaseera akalimu abantu abafa. Tusabire abasumba baffe abategedde ekigambo, to be with boldness and utterance, okubuulira ekigambo mu mazima nga tewaliwo compromise, okujjawo circumstantial preaching, enjiri eyabino ebiguddewo. Baleme okubuulira enjiri eyabino ebiguddewo, babuulire Kristo. Kubanga Kristo bw'amala okuyingira mu bulamu bwo, oli mulamu newankubadde ofudde. Naye omuntu atanakkiriza Kristo mufu wadde atambula. Amiina abooluganda. Akugambye eyatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe, okusonyibwa ebyonoono byaffe, ng'obugagga bw'ekisa kye bwe buli. Kati okusonyibwa ebibi byaffe kuli ku kisa kya Kristo ekyamuweebwa. Yatununula, yatugulayo ku kisa. Bwe njogera ku kisa, ekisa kya Mukama Katonda abantu abamu tebakimanyi. Bwe ngamba nti yatununula, yatusonywa, abamu balowooza nti mpa abantu eddembe ly'okwonoona, naye tebategeera kisa ekyo. Mba sikuwadde bannanga basooka okwonoona, nze nabawa obuyinza okwonoona. Naye kino ekisa bw'omala okukitegeera lwaki yakireeta, oba otegedde Kristo. Befeso 4 ngenda kumaliriza kubanga obudde buweddeyo. Befeso 4:3-2 lwensemba nayo nga njogera mu kuyigiriza okusonyibwa mu bbaluwa za Pawulo. Era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka abaakwatibwa ekisa, nga musonyiwanga era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Muwulidde? Musonyiwe nga Katonda bwe yakola ki? Bwe yabasonyiwa. Abamu ku ffe tugenda ne tugaana okusonyiwa bannaffe, ne tugaana obbasonyiwa, n'ogamba mze wa sigenda kumusonyiwa ku ekyo kye yankola. Ne bannange, bw'oba oli mugoberezi wa byawandiikibwa, ng'oli mubuulizi wa njiri, ate abantu balowooza nti omubuulizi w'enjiri yono yekka buli agenda katuuti n'abuulira, oba ajja ku Facebook, oba agenda n'akwata akazindaalo. Nedda. Kasita omala okukkiriza Kristo n'oyigirizibwa. Lwaki njogera ku ky'okuyigirizibwa? Kubanga bw'oba totegedde gw'oyigiriza kizibu nnyo okukola ki? Okuyigiriza. Kati oba oweereddwa obuweereza bw'okutabagana n'abalala. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda, mbaagala nnyo. Tukomyawo olunaku lwa leero, mubeere bulungi. Neebaza mwenna okumpuliriza nga njigiriza ku kigambo kino eky'okusonyibwa. Be blessed. Mukama akuwa omukisa nnyo. Tusabireko essaala. Taata, twagala okwebaza olunaku olwaleero, akaseera kano k'otuwadde nga tuzze mu maaso go. Twebaza olw'ekisa kyo n'ekigambo kye tulidde olwaleero nti twasonyibwa ebibi byaffe. Ffe abakkiriza tetukyalina kitubalirwa. Tokyatubalirako kabi konna eri abantu bo bonna abatanakuyigirizibwa kigambo kyo. Nkwebaza Mukama eri abasumba bonna abategedde ekigambo ky'okubuulira enjiri. Mukama, mbasaba okubeera ne boldness and utterance okubuulira ekigambo kyo. Bagende mu nsi zonna nga bw'otutumye, tubuulire ekigambo kyo mazima, nga tewali kwekkiriranya. Tubuulire Kristo oyo yajja okutuggyako ebibi byaffe. Ogambye nga tufuna okubikkulira n'okutegeera okuva gy'oli, ng'amaaso gaffe gabikkulira okumanya ekigambo kyo. Taata, tukwebaza nti oli mulungi. Wawaayo omwana wo meeka atufiirire, buli amukkiriza asobole okuba omulamu. Nkwebaza olunaku olwaleero nga tumaliriza nga tuva ku mukutu guno.
ekisa n'okwagala bibeere naffe twebaza nga tuyita mu linnya ly'omwana wo Yesu Kristo mukama waffe amiina. Era n'omukisa gwa Katonda okusinga okutegeera kwonna gutumaamire ffenna gumaamire abantu bammwe olw'okufiirwa okwo mukama abakubagize ate gumaamire omukutu gunu gwonna